nga abavubuka bonna okwetooloola eggwanga olwaliro batandisa kulonda kwabwe. Akakiiko akakulira ebyokulonda kasabye abagenda okwetaba mu kulonda kuno okwewala emivuyo, okubeera abakakkamu n'okukuuma emirembe okutwalira wamu. Okulonda kw'abavubuka kutandise wabula kutandise mu Kimpowooze nga ne ku bitundu ebisinga obungi gye balina okulondera essaawa zigenza okukoona zino esatu kwe balina okulondera nga tebannalabikako. Okulonda kuli ku byalo byonna okwetoola eggwanga era abavubuka basabiddwa okwenyigira mu kulonda kuno nga kwa kusimba mu migongo gy'abo abeegwanyiza ebifo. Olunaku lw'eggulo ssente w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama yasinzidde bwe yabadde alangirira enteekateeka eneegobererwa, yalabudde ab'ebyokwerinda obuteeyingiza mu mirimu gy'akakiiko kubanga abamu be bavaako emivuyo gino n'evvulugu atera okwetobeka mu kulonda. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi mu kwogerako ne Kyabbasi enkyaleero agambye nti okutwaliramu ebyetaagisa akakiiko kamaze okubituusa mu bitundu abavubuka gye balina okulondera n'abasaba balindirira abantu abagenda okwetaba mu kulonda kuno. Okweyisa mu mirembe, okugoberera amateeka g'ebyokulonda, okugoberera endagiriro enaaba ebaweereddwa abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda abali mu bukyalo we bagenda okulondera. Okulonda kuno okw'abavubuka, obukiiko bw'abavubuka kwa nkizo nnyo kuba kwe kutandikirako kuzimba obukiiko obw'obukulembeze bw'abavubuka okuva ku byalo okutuukira ddala ku ggwanga waggulu. N'olwekyo tubasaba bonna abavubuka abali mu voters register, abali ku register y'abavubuka, abali emyaka 18 naye nga tebasusa kwa 3 baveeyo beetabe mu kulonda abakulembeze baabwe ab'okuteekako buno obukiiko obutandikirwako mu bukulembeze bw'abavubuka. Ssente w'akakiiko k'ebyokulonda olunaku lwajjo yayogedde eri eggwanga era n'akakkiriza ensonga zino ez'okweyisa mu mirembe kuba akalulu nga butuze twogera. Julius Muchunguzi era ayongedde okunnyonnyola ku nteekateeka ezigenda okugobererwa mu kulonda kwa leero. Omuvubuka agenda okulonda y'oyo ali ku lukalala lw'abalonzi, ekyokubiri ng'ali ku lukalala lw'abavubuka lwa voters register ey'abavubuka alina okuba ng'ali wakati w'emyaka 18 okutuusa kwa 3 nga tasuka kwa 3. Register gye twakola ey'abavubuka eri eva ku myaka 18 okutuusa kwa 3. So buli muvubuka eyeewandiisa ng'omulonzi wa ddembe okuvaayo ne yeetaba mu kulonda kuno. Okulonda kuli buli kyalo kye kisookerwako ate abantu bamanyi mu byalo byabwe basinkanira banga waliwo enkungaana zonna ez'ebyalo. Okulonda kuno kwa ku byalo. Bwe tuva ku byalo tujja kuzzaako okulonda okwa parish oba ku miruka. Bwe tuva ku miruka tujja kulonda ku magombolola. Bwe tuva ku magombolola tujja kugenda ku district ne ku city councils. Okulonda kw'olunaku olwaleero kwokusookerwako mu kuteekako obukiiko obw'abavubuka ku village level. Okulonda kuno kwa kusimba mu migongo era abo abeesimbyewo bayinza okubeerawo bo bennyini bwe batabeera ne bateekako ebifaananyi byabwe oba ne bateekako agenti waabwe oba ne bateekako akabonero akaweererwa akakiiko k'ebyokulonda, abantu ne beesimba emabega ne bayimirira emabega. Ebyo nga bikyali bityo, abamu ku beesimbyewo ku bukulembeze bw'abavubuka mu kibiina kya National Platform mu bitundu eby'Entebbe tebasuze maka gaabwe olw'okufuna amawulire nti bannaabwe abamu bawambiddwa ne batulugunyizibwa, kyokka nabo bakedde mu bifo awalonderwa basanzeewo b'amagye nga be bazze okulonda. Katabazi Jime, omu ku bakulembeze b'ekibiina ky'NUP abateeseteese n'okunga abavubuka okulonda abakulembeze baabwe ku kyalo Nkumba Bendegere, agambye nti bwe batuukidde ku Kigero Primary School bwe balondera basanze ebifo byabwe balondera bikyusiddwa okuva ku ssomero ne babatwala mu kisaawe okumpi n'enkambi y'amagye agakuuma omukulembeze w'eggwanga aga SFC. Wetwogerera essaawa eno baye amagye agali mu leeya ne bayiwa n'amagye agambadde okusobola okulembesawo bannansi okulonda, era abannansi balaze nti babagobyewo amagye agali mu leeya ge gaba galonda, era kye bakoze n'abaana babatiisiza abaana bavuddewo akalulu ne bakateekeramu nga bali bokka, era kye basookola okuba nga bateeka ku kasawa akasembedde kumpi ne barracks.
Abakulembeze ba NUP abalala erudde eyo nabo bagambye nti bali ku bunkenke oluvannyuma lw'okukkiriza embeera eriwo naddala ebyabadde mu kulonda okwabaliko obulemu nga babadde betegekedde akalulu k'abavubuka naye ebyo ne bituuseewo bagamba nti bibakanze era bibamazeemu amaanyi. Nsereko Robert abasinga bamanyirya kansala Taasa Nkumba tufunye okusoomozebwa kwa maanyi twamobilizinza abavubuka abaffe nga tulowooza tugenda kukumba bukukumbi akalulu k'abavubuka naddala wane waffe Nkumba Bendegere bantu bonna baffe b'NUP naye tusoomozeddwa okuviira ddala ekiro tetwasuze na mayumba buli muntu w'otambulira bakutambulirako saawa zino tutuuse ku kigero tusuubira nti tugenda kulonda twasibye obuguwa baterezaawo naye amagye poliisi oyinza okugamba balakisi yonna yonna bagiye wano nga basinga obungi tetubamanyina mu kkala. Okutwaliramu okulonda kutandise mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era omusasi waffe Ssekajija Augustus ategeeza nti atuuseeko mu kifo ekironderwamu ekya Hamu Mukasa Mengo naye ng'asanze okutwaliramu tewaliwo nteekateeka y'amaanyi egenda mu maaso. Ssekajija katumukutuuseeko oluvannyuma wabula ate mu disitulikiti y'Emityana kizuuliddwa nti mu byalo ebisinga obungi tewaabeerewo okulonda nga kitegerekese nti mu byalo ebisinga abeesimbyewo tewaliwo bavuganyiza nga waliwo ebyalo ebyawanguddwa ekibiina kya NRM ate mu byalo ebirala kibiina kya NUP. Omusasi waffe James Kana Sebuguzi kaatuwa ebisingawo. Mu disitulikiti ey'Emityana mu kulonda obululu bw'abavubuka okutandise enkya ya leero kirabise ng'ebifo ebisinga obungi byagabaniddwa bugabanwa nga okusinga obwedda bigabanwa wakati w'ekibiina ekiri mu buyinziza ekya NRM n'ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti ekya NUP. Mu ggombolola y'emaanyi gye tutuuseeko ku miruka omusanvu egikola eggombolola eno kitegerekese nti emiruka ebiri gyokka gye girabika okubaamu okulonda ng'emiruka egisigadde 5 gyagabaniddwa dda. Okugeza mu muluka gw'Ennamutunku ebyalo byonna kumpi mu muluka guno byatwaliddwa ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti ekya NUP ate nga mu muluka gw'Esserinnya ebyalo byonna ebikola omuluka guno byawanguddwa abavubuka abali mu kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM. Innocent Sebandeke omu ku baawangudde ekifo kya ssentebe w'abavubuka ku kyalo Kajo gye kisangibwa mu muluka gw'Ennamutunku mu ggombolola y'emaanyi atuwudde nti kati mu kiseera kino akalulu k'ebyalo bo balinga abakamaze nga kati obwanga baboolekeza kamuluka. CBS FM yakwongera okulondoola akalulu kano nga bwe kanaatambula olunaku lwonna. Lwakina 8 kutonnyeze 8 CBS FM y'obujjajja James Kana Sebuguzi Emityana. Ate omusasi waffe Ssekajija Augustus kaatuwa ebyazudde. Olwaleero lwe lunaku lw'okulonda obukulembeze bw'abavubuka ku mutendera gw'ebyalo mu ggwanga lyonna wabula nga wano ku polling station ya Hamu Mukasa ku ofiisi za Nakinsige nga eno zemu ku polling station ze walonderwa mu Mengo tewali nteekateeka yonna eraga nti wanaabeerawo okulonda. Erinnya bampita Kasule Musa mbeera ku kino ekyalo Hamu Mukasa mbadde nze okkeera nazze edda ku makya neera nga sirinaawo kati era amadde nze nkebeere ndabe neera sirabaawo nnyo bantu tewali muntu yadde kiraga nti okulonda kulinga okutaliiyo ate nga ffe tubadde prepared okulonda. Abavubuka badde batandise okujja mu kifo kino okulonda abakulembeze baabwe bye baagala wabula buli atuuka mu kifo olwaggwamu amaanyi ngadde ewaka kubanga tewali kyonna kiraga nti okulonda kunaabeerawo olwaleero. Wano balonderawo era ewali ekifo ebalondera ab'Emmengo Hamu Mukasa Road. Naye nze ebyokulonda byonna enteekateeka badde weeri eza gavumenti gaba butimba abadde badde enkalala obujja babadde nga bazikolerawo na buli kimu n'abako n'enkalala za yellow book mu kuzza obujja bw'amannya g'abantu mu registra eya gavumenti. Naye okulonda sikulabye we kutambudde oba baalonda dda simanyi kubanga nange mbiraba ku mawulire biki naadde mmanyi nti banajja ne batandika ebyokulonda. Naye chairman Ssekajija Augustus CBS wano ku Hamu Mukasa. Ate mu disitulikiti y'e Kalungu ebifo ebimu abavubuka bayiseewo nga tebavuganyiziddwa ate awalala awali okulonda abalondesa we ziweredde essaawa 4 ez'enkya leero ng'abalondesa tebannalabikako. Omusasi waffe Ensubuga Muzaffar kaabituwe.
Disitulikiti y'e Kalungu erina ebyalo 258 wabula ebyalo ebimu mu kiseera kino mu kitundu kino eky'e Kalungu tewali kulonda kw'abavubuka kugenda kubeerawo. Abavubuka abasinga obungi bayitamu ku byalo eyo nga tebavuganyiziddwa mu ggombolola y'e Rwabenge. Ku byalo 63 ebikola eggombolola eno tukitegeddeko nti ebifo 5 byokka bye bigenda okulondebwako nga 3 ku byo biri mu luka gw'Ekiragga ate 2 biri mu luka gw'Ebwesa ate mu kibuga eky'Erukaya. Naye Buguma mu kiseera kino siri amaanyi nnyo nga bwe kibadde kisuubirwa wabula mu LC eya Kirinnya nga wano okulonda kulina kubeera ku kitebe ekya Town Council. We tukoledde eggulire lino ku ssaawa 3 nga tewali kabonero kalaga nti wagenda kubeerawo okulonda era abamu ku bavubuka mu kitundu kino eky'Ekirinnya naddala aba Nuupu kino kibakanze bagamba nti wandibaawo omupango. Erinnya nze Kiberu Nasifu ayesimbyewo kuba chairman Kirinnya ku kadi ya National Unity Platform. Nkedde wano ku kanso natuseewo essaawa emu ku luka ya Town Council we nina olondera wennyini naye sinalabayo muntu wabya akulira kakiiko ka byakulonda yenna omuntu gwe nali badde nga alabawo ayali badde nga avunaanyizibwa ku ebyo ndabye Gisso na Osi Lukaya Station naye akulira akakiiko k'ebyokulonda oba omumyuka we sinalabawo omuntu yenna wano ku Lukaya Town Council wendi. Tufunye okweraliikirira nga ngaffe abeesimbyewo naddala ku kadi ya Nuupu tufunye okweraliikirira eri baganda baffe abateekateeka ab'akakiiko k'ebyokulonda olw'ensonga nti bwe baamala okuligestalinga ekibiina kye tuvuganya nakyo ekya NRM tekyaleeta muntu yenna. Kati nga tusuubidde nti olunaku lwaleero baalizze batukwasa empapula zaffe ezikakasa nti tuwangudde ebifo ebyo naye tetulabawo muntu yenna ali wakakiiko ka byakulonda. Ne tufuna okweraliikirira nti bayinza okuba nga bali mu kapango kunyiga abantu b'NRM kubaleeta oba ffe tukoowe tuveewo bo bajje bajjuzeewo abantu b'NRM. Bwenfunye okweraliikirira kwange. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsuubuga Muzaffaaru e Kalungu mu Buddu. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omuntu yenna akwatiddwa olw'okuzza omusango alina eddiba okumutegeeza ekimukwasizza mu lulimi lw'ategeera obulungi nga munnamateeka Najibu Kasole bw'annyonnyola. Ennyingo ya 28 ya Constitution y'eggwanga ewa eddembe eri omuntu yenna avunaanibwa omusango ogw'obumenyi bw'amateeka oba kyetutera okuyita egya criminal okutwalibwa nga atalina musango okutuusa nga kakasiddwa omusango ogwo oba okutuusa nga omuntu oyo akkiriza omusango era alina eddembe lye okumutegeezebwa amangu ddala nga yakakwatibwa mu lulimi lw'ategeera omusango gumukwasizza era alina okuweebwa obudde obumumala okutegeka empoza ye.